Gende e Russia. Yes. Tugeze Russia? Yeah, tugeze Russia. Mulutalo. Yevgenyi Prigozhin. Yali ageza okuwamba Putin. Wagner. Waite na kutano na sinkana Putin. Chichi ye. Sinkana maso ku maso. Ettoke libagambo lyava mu America. Ebyo abantu ndoza bawayiriza gundi. Bawayiriza Biden. Muyalya mukama wo. Muyalya mukama wo. Weewaawo nga waliwo akabinja akalala akagambye nti ko Putin kakyamukuba. Olwo kakyamukuba. Yes. Nti era yedde luli kasuka ne kategatega bibbomu ne kafiiramu n'abantu baako babiri naye ko kakyakuba. Tebannamuweeza. Kati ate ekibuga Rostovo Yevgenyi kye yawamba ate waliwo ebisuka ebyakiguddemu. Wali bases ze abajasi training bases naki wali katugambe tactical quarters z'olutalo lwa Ukraine eziri e Russia naye nga yayina abasajja be aba Wagner abali munda mu Ukraine n'abali mu Russia awamu n'abalala bali mu Africa bali mu Chad bali mu Mozambique kyebekola mu Africa bali mu buli nsi eyina abafuta n'ebya zaabu diamond tebabanga bampuli Neto tufaito tumanyi Luganda. Tumanyi Luganda. So ekibuga Rostovo. Bakubye omisani. Naye ezisinga obungi bazibase mu bbanga ebyo bino anti air kundu ezikwata ebyokola anti-missile yes bazikoze ekibya abakote naye abantu bangi beebuuza nti Putin yaani otyo Vladimirovich Putin yazaalibwa nga 7 Oktoba 1952. Pulira. Wano twali tumalayo emyaka 10 tufune obwetwaze. Otwaze bendera ya Uganda yambuke Union Jack ke wansi. Union Jack ke wansi. Ye myaka 7 n'omusolo. Putin ali myaka era 7 y'obukulu. Alingo wana. Oktoba waweza mukubu. Lero okuba nti akajjuza nnyo. Banga wanyokola okajuza mu swimming pool nga mulimu ice yeka. Ice water yeka wani. Kamunda. Putin nsavuno mutima Putin yasoma bwaloya empulira era bwe yamala okusoma yegatta ku kitongole ekikesi ekya KGB ekya Russia kyaliwo ebiseera ebyo bwayingira mu KGB ne bamuteeka mu KGB ey'ebweru external SOS nasooka n'akolera ey'ebweru n'akolerako mu Germany ng'aketera ki Union of Soviet Socialist Republic USSR mu 1990 n'aretiring okuva mu KGB ali kudali ya lieutenant colonel mu magye. Putin yayingirira ebyobufuzi naye yasooka kukola ne meya w'ekibuga Moscow ekibuga ekikulu ekya Russia n'abeera omunga muyambi bamutendeka bwayiga nga munyiikivu ng'agenda alinya paka lwe yatuuka ku ddaala n'ayingira n'amaka g'obwa pulezidenti nga naye akolayo nga assistant natandika okukola ng'ali omu munda nga assistant kyekiri kye wayogedde ekyo oyagala kusobola kukola mu factory ya pikipiki sooka ogikolemu olabe bwe bitambula nga tolina kutandika yo President Museveni tumulaba yakolanga mu office ya president mu mirimo gya yalimu nnyo lwakuba kino kyawukanako n'abakola mu bwakabaka bwa Buganda temusobola tusoboka n'okola nnyo osimbaobeera Katikkiro ne bakwagala nnyo tolifuuka kabaka toli mu musaayi guli toli mulangira tova mu lulyo luli toli mulangira tojja kufukamira kati Putin ayingirwa president mu maka ga state house yaabwe atuuka okuvaako namukadde oli w'enviiri enjeru amuwa obwa prime minister amuwa okuba acting yasooka n'amuwamu okuba gundi Katikkiro saba minister n'abeerako saba minister ate n'agira yasooka n'abeerako actually acting president then n'abeerako ne prime minister then n'avuka era president ng'onaavuddeko baalinga bakiwanisa ne Medvedev ono abeera kino prime minister onabeera president n'abeera prime minister mapeesa kati paka kati enjebe yagikutte president mu 1999 paka 2008 then addamu mu 2012 paka Putin tatudde abamulwanyisa bavuddewa abamulwanyisa waliwo ab'omunda nga ba Elensky ne Navalny bamulwanyisa okuva munda gubawa obutwa gubatega obutwa mu box nawonera Germany nawonera baba obutwa mu boxer
baba ne bukuveeri mwandaaki mu njuyi zombi ezeno n'ezeeri. Addison webale kubeera ku mukutu. Addison webale kubeera ku Simbula First Class. Awuliriza Top Radio. Amanya abantu bagala nnyo ebyentalo mbo adevrani awomesa entalo awomesa entalo mujja kunkwasa mpomesa okuzogerera bino twogerako byoga. Okay. Mwami Moses Kasirivu mu Nakivo Trading Center yakedde dda. Kisa egenda kutuleetera bi South Africa. Eri ku ground mudabani bifa kubakabaka b'ezzulu Brixi Brixi Immediate Eswatini abo bonna bali awo South Africa wonna oyogedde naye anagendako Eswatini abantu Eswatini bwali obeyagala ennyo wali obeyagala ennyo agenda bisifefeta bena bituleetere nga atuusa no ku mpewo ngagenda nnyo kamagu mumusabire nnyo bayingire ekibuga abantu bayingire ekibuga abayingire ekyalo bayingire ekyalo omanye ekyandikwa kigamba nti ndikuwa omukisa mu kibuga ne mu kyalo ate waliwo byetufaanaganya ab'omu kyalo ebitali mu kibuga kankuwa kyokulabirako mu kyalo esente y'akameeza teyeetagisa ate mu kibuga waliwo ebintu nga bo mu kibuga okubuuza nti eno nkumbi tugenda kulima luno bamanyi ebyo luso kusagula sente kati enjawulo eri wakati w'ow'essente aleka akameeza n'ow'omu kibuga yiino ow'omu kyalo sente azirowoozako ssaawa 8 obanga alina ekyetaago kyazo nti ngenda kugula nva ngenda kugula mafuta oba kusasula ow'omu kibuga azuuka 10 nga kyaliko kyokka kyateekako obwongo kyokka nzijewa sente nsagudde ntya nzijewa yewe kugamba azuuka n'ekiro n'azirowoozaako okwawukanako n'ow'omukyalo ng'alowooza ebijanjalu byange binaabala kasoli wange namukoola nafuuyira bwekitibwe kikwataganyizibwa kutika emiziki nebisanyusa wangi wuliriza bino n'obwegendereza ngenze shema waliwo essomero balita St Charles Wanga High School Shema District poliisi egudde ku bavubuka babiri abalisomeramu abaana aba senior 1 omu wa myaka 16 omulala wa myaka 17 naye nga bayambibwa akato we15 omutototawo eyaleeta ekitabo kiki kye yakoze bawandiisa ekibaluwa ekikanga okwokya essomero ne beyita abayeekera oluvannyuma lw'okubeera nti abaana abasiniya wano bababonerezaamu waliwo omusango gwe bakola ku ssomero ne bababonereza ng'essomero ng'era omuzadde agunjula ng'omusomesa agunjula omwana naye maama embooko egenda okuyita abagambi bagenda basi bamakomera ng'abantu bakulu olidi emyaka gyabwe mikulu bagenda basi bagenda kusooka babanoonyerezaako bagenda kusooka babavunaane n'oluvannyuma babasibe babe ekyokulabirako babe ekyokulabirako ebyo wabivaako wulira bino olunaku lw'eggulu ekisajja kyabeerosi wano yonna mu ggwanga kyaweddeko akasatiro mu bakulembeze ba erosi wano wonna okwetoloola eggwanga naawe kikukosa nange kinkosa kubanga naawe oli weerosi nange ndi weerosi naye ate nze oli wa sabuzoni ndi wa mayumba 10 siina wenkosebwa ate nalondebwa wakati mu kisanja n'ekirala oli abasiye yakulonda abaliko yaba yannonda naye era nkulembera abantu nze sivaako naye tewalondwa abantu nalondwa muntu eyalondwa abantu pulezidenti walonda minisita anti kati singa pulezidenti avaako naawe ogenda anti wuliriza pulezidenti yalonda minisita Kasolo katugezese oba minisita Sam Mayanja abo tebalina constituency naye ate baminisita ku mulembe gwa pulezidenti lwaki yabalonda ndi ate pulezidenti yalondebwa ggwanga lyonna singa agenda nabo bagenda fesitwina gye tulaga wabula akasatiro k'amaanyi nnyo kazze katya eriyo ebyalo ebimu nga Kibiri Busabala basanyuse nnyo ne bakuba mu ngalo waliwo n'ekyalo ekirala kiri wano mu Wakiso mu Myuka bayokyeza ne woofiisi ebaddemu Vincent Kiberu mubiru bamugende nti yamukema oyo wammamba eyakakobosa wane nakabugo kulwemitiyana bamukwamye jamuke mangu okisanja kyo kyaweddeko wabula basente bebekwasa nti tetunaba tukyali mu office tetugenda kulondwa kubanga electoral commission tenakola ki tenawa road map oba tebannababulira musigalemu ekibuuzo kiri zino ze balina kubaka
ekibuzo kiri nga naye ne office nzigale ku ssaawa ya leero chairman weero si wano n'olukiiko lwe ekiwandiiko kye bawandiika ne bakubako stamp ya gavumenti kiri mateeka oba tekiriimu naye kati abantu tebafune passport ebyo byonna birina okugwa ennanga muntu leero si zigende mu maaso nze bwendaba kubanga ekyokubiri tewali na sente zitulonda abagula ettaka abagula ebibanja kati ng'oyinza ogamba muno nti endagaano gye wakoze kuba gavumenti yeero si gyo eyasayinize yabadde ekisanja kiweddeko endagaano ebanfu malemabirizi yavuddeyo n'agenda bwelinda tufune looya wano kiwendingidi abasiba embuzi basibira bwereere katonda n'abayamba juddo nkyawoli kyawa n'abaana nga lubagolodde owange ngenze ku DNA eyongedde okutabula abantu etya Zakariya Munakayiba omumanyi bulungi munnamasaka Munakayiba mukubi w'amasimu era walulango oyo kuba lubatyo yawe batyo oba mumanyi kati mutegeere Zakariya Munakayiba ku baana 9 yazaala mu bakyala 3 yabakebedde n'azuulako 2 kati olwate gavumenti nga bebabe nga bebatali babe nga 2 bebabe wali enamba esigaddeyo kati omanyi abasajja mu kiwulire abalina omukazi asoba mu omu mmwe emikisa gyammwe egy'okutobeka mingi kubanga nawe wokwata ekkubo n'ogenda ono muntu alina kwesasuza kubanga muntu gwe muli osajja alase kati olutakaziwale osajja alatanga eno bakaziwala nga nakaziwala kati ate olina okimanya nti eri gy'ogenda ogenze ku mukazi naye asigadde kati naye aba anoonya musajja kuba wano olese waki wakalu ate nga kitegedde tosobola kubeera eri ate olina ntizi nawulira omukazi musiramu naga nti zitonsuubira kusanyuka ng'ofulumya enju nemba wano waka nga ndowooza ku byemukola neeri erikyo ekiri kati nze nemba wano musanyufu nange mba nja kufuluma omukazi ye atuukayo mangu nga ng'oli mu kkubo ogenda n'atuukayo ate ovanga ku mukazi nga yayagala kakati ofunda n'omusajja nga yayagala naye ng'omukazi yayagala aba tajja kubawunsinga mu buli ngeri akusangayo kati n'olwekyo abasajja buli muntu beera ne mukyalawo chovolaba aji mubaraka kagwa ayina wuwe era buli muntu yenna nga alina omukyala wuwe ng'amwekumidde omukyala ajja kuwulira ensonyi okugenda okubaliga okujjako ng'omubiri gumusukulumyeko obanga waliwo setaani amukemye ennyo ekisusse naye ng'abakyala batera nnyo okuma ekitiibwa ky'obufumbo kati abasajja mmwe abaga nadda ye omukazi talina ddembe eryenda nze nina eddembe eryenda osaaga tokubyewo nnyawo first of all nti gwe byogenda gyogenda onoonya mukazi ate weerabidde nti oli gwonoonya naye ayina si gwe wekamulaba ensi yonna emulaba owange ekyo nga tukivuddeko wulira bino walukagga ayisa ebibuzo ku IU Walukaga Mathias meya wa Kyengera Town Council ekimusomesezza ayagala kuddayo kusugukula Segona Medad Lubega Segona ate webijidde ebyo ng'owekitiibwa Medad Lubega Segona MP wa Busiro East ali mu kattu oluvannyuma lw'okufiirwa kyusiiwe wabadde alunda ensolo 200 omulundi gumu bannange kigambibwa mbu waliwo wettiimu eyabiwadde Jirisi ekyo tokiwandingidi katugende ne mbeera bweti ate bannayuganda basinga obungi gye bawangalire Boston Massachusetts abantu bagala Boston ngenze Boston bannayuganda batagenda Canada Canada Boston anti kakati omuntu yenna nga bwolaba mu kifumbira omufumbira azeewo aleeta bafumbira banne nga bwolaba mu Kijapaani oli aleeta banne nga bwolaba kuleerwawo ekireka waliwo abantu we bakuŋŋaanira nga baggwanga lya kika eggwanga limu ate tewali bantu bemobilizinga nga bafumbira omu n'anoona munne nti tujja kola ate tebanyooma omukungu anoona ow'ekigaali ate bo balina kyebeta kinsmanship kinsmanship nti omuntu nga waggwanga lyo abanga muganda wo ddala era infact ekyo
kiri mawanga amalala gonna mu Baganda mwe kitali era mu Baganda kitono nnyo era kyekituleetera okulaga nti n'Abaganda batabule nnyo kati mu Baganda ate ekirimu kyakika kilanimenti wange oyo wangabi oyo wandiga oyo mugabi munnange oyo wanjaza naye kamusalire nako ku kyentunde era tokyenkanyankanya na munyankole bw'alaba munyankole munne tokyenkanyankanya na musoga bw'alaba mugisu munne oba munyankole bw'alaba munyankole oba omukiga bw'alaba omukiga tokyenkanyankyetegereze nnyo kituufu ddala kubanga ng'oli amuleeta ne bakusula ku buliri obwo bumu ng'oli wa kigaali omulala atunda binyoobwa batembeeya bayitirivu nyabatooro engeri gye beereetamu oli najja nga mutembeeya atunda ngoye jabi jaketi zino zebanaffe ababodaboda omulala ng'akola ki ng'atunda kasooli kati bo bayina ekyo kye bayita kinsmanship. In fact tebuba busosoze mu mawanga tebakikola lwa bubi bakikola kulwa kale bakikola kulw'okusika munnaabwe ajje ababeere naye abeere bulungi naye aveeyo basobole okuviirayo awamu bonna era ekibali mu birowoozo kati kiringa gwe bw'onoolaba nti katugaye kati nga tugambaani Omuganda omulangira Richard Ndawula kati ng'omulangira Richard Ndawula singa owulira nti yakulya National Forest Authority kiki ky'owulira owulira bubi owulira bulungi nyongera kusanyuka kati ate singa omumyuka we aba naye nga muzzukulu wa Nambi era babawo kati ate singa accountant aba muzzukulu wa Nambi era mbeera musanyu kagati ate singa office messengers ba muzzukulu ba Nambi bakashia kankulaga ekyokulabirako wamuwetera okugenda mu kibuga Kampala mikwano gyaffe nnyo aba KCCA deputy executive director Dr. Dorothy Kisaka n'omumyuka we engineer David Luyimbazi Sali era weesanga nga abagenda nnyo ewa Idi kuba bali ku mwaliro okusooka kati era ogenda okulira nga bannaffe nsangayira okukubona okoba ki ate bana bajje wa engineer David Luyimbazi Sali be bamwasuze mutya mirembe nyeradde kakati tekisooka kuba kusosola mu mawanga okusosola ani akwanguyira wekifuukira okusosola nga kifuuse politiko oba katugambe nekiyingiramu n'okulwanyisa n'okulemesa naye singa tubeerawo ne tugaa nti omanyi Mudingidi top radio eyagala receptionist nogasanina mubenga byani kati wano twalinanga omukozi naye nga buli wabaawo ekifo ekyetaagisa aleeta munnakyagwe munne ng'aleeta munnakyagwe munne era bw'olaba saakozi zonna nga za Jinja Road kati ate waliwo ne gwenkola naye omulala buli wojjawo oti busoga ogenda okugira oti balinga mukaaga kati si kusosola kwanguyirwa bwe banakwatagana amangu kwanguyirwa era nina mukwano gwange omututera nnyo okwogera ebintu ebyekikulu bamuyita Harry abeera nnyo mu programu y'omudigido akyalamu nnyo twogera nnyo ebintu bwebiti ebyensonga ate nga zakumanya nga kwawula nanga nti munnange oli yeesanga kati nga bwe nkugambye kyembadde nku ekyokulabiramu ng'abantu bonna Baganda naye nga mundamu gwe towuliramu na conviction nti oba nti lwaki bataddemu Baganda bokka nga mpulidde enkenyera towuliramu nakuzimba mutima nga tewali bwenkanya lwaki balonze Baganda bokka olukiiko lwonna lw'Emmengo tulinga abali Emmengo tewali baddewo Mugisu Musoga Munyala Mukenye Muluuli Mulango Mukakwa Mukukusabini Mulugwala Mulango Mukyoli tewabaddewo Mukaramojo Bamuteeso
mudama oba mukenye tewabaddeewo musebeyinomo ogamba okitegeera kakati nga bwe kitatubaako nga abalimu baggwanga lyo kati nabali bwe kitababaako paka ng'ate ofunye obuvunanyizibwa buli national kumutendero gw'abaggwanga nga otandise okuba ng'otunuulira kintu kyawamu ng'olina kyetuyindisa birds eye view ng'otunulanga bulaba ekinyonyi bwe kibeera eri mu bbanga kiraba Uganda yonna kulwawamu ng'otandise otulaba Uganda yonna kati nga bwe mbeera wano nze ng'abaana bange bonna abana ejegedde nga bonna mbalowoozaako nga mpulaningira kyenkanyi kyokka nga nabo banjawulo mulimu ab'obuwala n'ab'obulenzi ate mulimu ab'emyaka egigenze ewala n'abato kati nga waliwo abalala benyamba nga mulimu benyamba ono ali buloba ono ali kanyanya oli ali eri ono ali mu UPE oli ali mu USC ngeri y'okubakwasizaako nemba nga bonna mbalaba wamu nga bonna nina obba pulaningi kati kyobola nti bw'oba mu political leadership olina okuba n'endowooza eyo newankubadde ng'olina ekibiina kyolimu newankubadde ng'olina ekibiina kyolimu newankubadde ng'olina eggwanga mwova naye nga Uganda yonna eyawamu ogiraba kiva ku ki omuntu omwoga nti benkola nabo katugezese bazzukulu ba Nsamba bazzukulu ba Nambi nanga nti nze wano wendi kandete driver bazzukulu ba Nambi bano si bakunyo mu by'oluzungu kandete dereva oba nvuga omuntu yenna andi ku lusegere nnyo nga waluwa oba wetteeso bakikola nnyo for security yes kubanga abantu b'emambuka balina kituyita royalty bagondera nnyo mukama baabwe kituufu ddala ekyo nnyo era wonna woolaga waliwo amasomero gye nina abaana naye ngo bwe bateeka ku ziwankaaki lwaki no yaabwe no ekigambo ky'omukulu ekya director kyekyagambiddwa kyekigobererwa kati ate bazzukulu ba Nambi asaasiramu baagala nnyo okuteesa kiwadde ogamba otya kikikyo landiroodi wuyaze landiroodi simbula omugagga kamagu ne Ronald Mubiru omudingidi aligawe samuwonge waliwo nangambye nti bakiberu bamamba yagabunga si yakakoboza naye mbawulirayo ne mukakoboza ndowooza bayinza okuba nga bababula naye bakiberu etobolerwa n'okutuma erinnya kiberu nga si wammamba Dr. Peter Nsubuga anampabula naye bakiberu mbawulirayo ate ne mamba eyakakoboza mamba gabunga waliwo emamba koze abakerekere enankere gyeriyo n'enankere naye nga byonna akabiro kaabwe kuba muguya omuguya ogumanyi omuguya newe gugejja teguyinza kwenkana mamba newe gukaddibwa omuguya kimu ku kyennyanja ekivubibwa mu nnyanja yennyini ne mu lusa oba olusaalu njawulo ki bagitegesa muya oba eggala oba n'ogiteeka mu nkanga ng'ovuddeyo akabbiro n'omuziro njawulo ki kakati omuziro kyekisolo kyensonga gyoba weddira nti abaana n'abazzukulu temulyanga engabi olw'okuba ate engabi yeewomerwa nnyo ejjerengesa nemugamba engabi gyeneddira akabbiro jjerengesa kyewoomerwa olina kiwalana ate mu ngeri y'emu bajjajjaffe abaatula ku mutala ennono ne bateekawo ebika by'Abaganda biseera ebyo 52 ne basetinga ssemateeka wa Buganda atali muwandiike manyi ssemateeka wa Buganda si muwandiike nti ow'engabi tawasanga wangabi si kiwandiike it is written in nowhere anide Katikkiro naaliko musajja musumu abiteeke mu buwandiike baatuula nnono ku mutala nnono kiri mu busiro omwo anti kakati batule Mmengo badde babiwandi era ne bateekangawo walwakuba wano tutuyinza obutati omuntu bw'afa balaga omusika Abaganda kyebayita okukola ki okwabya olumbe tekirina we kiwandiikiddwa naye kiteekebwa mu nkola butiribiri kyova olaba omuganda okitegeera abatula ku mutala budono ne bakiteekawo nsubugaddewo ebuwambo webaleseba okubeera ku mukutu CPM Alendation Specialist agenti ng'ososowaza abakyala kituufu kubanga nammwe abasajja bw'ofuluma oti ogenze kunoonya mukazi singa oba katugambe ate tetujaga nti ogenze kunoonya musajja kuba oba muli wabisiya naye jjukira gwenga bw'oyagala okubalako n'omuntu omulala buli watasula waka noono
ate jjukira omuleseemu n'effumu agenza ategedde omukosezza omumenya omutima nga bw'owulira obujja nga bakwagalidde omukazi naye bw'awulira obujja nga bamwagalidde omusajja olaba ali asanga mukazi we nga banyumyamu n'omuntu ku stage oba mukuba oli n'ayitawo nagamba abantu babayiridde asidi lwabakazi babakubye amasasi lwabakazi babakubye ebikondi lumu omusajja yasanga omuvubuka nga discussinga ne girlfriend we mu university natandika okumukuba ebikondi nga loze n'abadde amukwana kati nga bwokutuusaawo newankubadde tewali kyabadde abantu babaloze lwabakazi babakoze buli bayibuli egamba nti wuliriza ki bayibuli egamba love is as strong as death amaanyi gwenkanankana n'okufa mu bubuulizi love is as strong as death kati n'olwekyo okwagala kwenkanankana n'okufa exactly kati gwe omusajja manya nti kino kyenkola kyabulabe mukyala wange ninga amuse kyobala bagamba nti nno wewebaka mu kifuba ky'omukazi omulala mubamu amaki wekumyeko maama wekumyemu amanda mu kifuba era bayibuli eyogera wali mu ngero 5 nti kiki ekikutwalewo omukazi omugenyi amabeere ga mukyalawo gakumalenga mukama kyavaagawo omukisa gali blessed amabeere gali blessed sebo amabeere g'omukyala galiko omukisa gwennyini katonda gwe yagawa mubali kusimbula bakedde abawuliriza Dr. Dickson Kamukama mu ministry ya Kampala yakedde era ne bw'osoma olubereberye Essula 4:25 agamba bwati blessings of the breast and the womb so amabeere galiko omuki omukisa kale kati tukuzuukusa ga mukazi wo galiko omukisa tekiriko mutawaana oba wampeta oba mugatte oba si mugatte ekyo kyokugatta kasamba nga abakadde be bakulu abakadde bammwe ababazaala bakulu nnyo naye olwokuba nti abantu baali babaliga kyaki neyingirawo nayo okwongera okukitaanya wangi kale sebo nyweza mukyalawo era okuwulira kubadde bulungi okwo endoteekaseewo omudingidi muzikirize nagogwe nali naawe Nairobi ndimu amakoona gonna sebo ge tolina amaanyi bagenda pakeeti Dar es Salaam tewali buzibu bwonna sebo bwe twagenda bwe twavaayo mbu tolina mangi nedda temuli yadde zukusa wekiri nangolokose mukwano gwange Kapiteni Buga yatwali Buganda Land Board embuga Kayondo Fred omubaka wa Mukono South City mwagala nnyo Dr. Kennedy Bunga omundabirako ne mukyala we atuludde omulaba Dr. Kennedy yabulamu simanyi oba yalinnya nnyonyi ngenda kuzaako mukwano gwange Balunaba nga musomesa kusekyali kyeseti bujuko nti mwagala nnyo asembayo ngenda kusembyayo amasunzi okutale k'enakawa bonna webalenyo Wycliffe Nakawa mu katale engineer Malen waliwo wano omwana w'obulenzi alajana nga nti Reverend Komaawo kubyenyo lwaki atya ate atyaki nze Jeff mumanyi ng'omusajja omukristu awedde emirimu sebo tugenda kuwobwa Ssaabakristu essaawa yonna Top Radio hello wangi sebo babale kwenda emudingidi kale bambi ogimanyiwa mwate mukwano gwammwe inginiya Katoka Kirondo sebo Katoka wafuna n'obwa inginiya nga situmanyi era mukulu wange inginiya Frederick Mayanja Kagwa awo tukwatagana bulungi fena tuba inginiya sebo emmotoka zijjanjabirawo butereevu jesiko jeje mukodemi wange atubuuza kikwata kwete kindi mu ngalo akati gwe tewetaaga kunoonyeza mirimu mukama mulungi gyetwatuukaawo sebo kale abantu basatu mbakukiriza
timu kira yonna kulemberwa mukwano gw'abangi Honorable Julius Mutebi ate timu endala Betty Estero Nalwima ombaka wa Kiso oyo mutegera bulungi sebo omukyala zikiriza oyo mukwano gw'abangi yawereza Robert Mugisa Chusi Kanso Asa Uncle Lawrence amutulabire nnyo sembeza yoseba abantu bekira mwenna Reverend wabadde wenjiga eyagudde waneno ebukerere bayita enamasiga loweza mawulire mwagala ku TV abatamanya ngamba mune bakonye nyumba z'abantu mbunka natataka naye kyewunyisa bannange andabire nnyo omugagga Kamagu mumundabire nnyo waaye nzakola ku byentambula naye ku luno yanzirukako buddusi sama yagyalaga bino bya nnyonyi atwala nnyo CPM Mwanga Budifrejira bikase mukuye naye abaagala nnyo kwali ku mukutu guno webali nnyo balire ddala Mongoli Joseph agambye nti ndi eno mbalwa sebole kubeera ku mukutu wali omukwano gwange muna insurance sebo nkutumidde nnyo webale Kakalabya Wanyonyi James abuze ku Katushabe Apollo ne Agnes Katushabe nabo bayingira kibuga Katula Rosias Ali Palisa James Wanyonyi wali emulaje yabagaliza nnyo olulungi Filipo Kabembula ali kusimbula first class Filipo Kabembula makanika wa waredi ali kusimbula first class ne TV yankanikire zange ombaka kawalya beka kwali mukutu yazu kuseda Dr. Sidani Centers ali kumukutu naye waliwo RDC wekiboga bamita Mariam Narubega Seguya akusinye nnyo sebo ugandi amabere ga mukazi wo gakumalenga bamita RDC galiko no mukisagali kanso amanya Joseph twagala tulungamya ku nsonga ya LC tusebo tulungamye nga kanso wasimbula ne bakansa balala bali ku mukutu bakanso bamubi Jackson yabo bona bakanso bagenda tulungamyako ero sikati yadde ekisanya kyaweddeko ebiwandiiko byonna ebikozesebwa ebifuluma ne stamp biba ligo oba irigo twagala okumanya ekimu ku ebyo biba bimenya amateeka oba bikyagalimu oba biba bikyagalimu mutulungamye bakanso Sendege Musendege andi Senyondo bakanso waswa bayitirivu nnyo bakansa bali kuno bakanso Lilian Kikoba Steven Danson busula sikansi oyo muna mawulire wankizo otyo Daily Monitor agamba nti universities zikutte empapula z'abayizi nga gavumenti yakuwola sente osome mu university nga tonnazimalayo empapula zo bazibowa anti kakati ekyo nze sijja kusalawo ku lwa gavumenti naye nteesa bwendi mubaleke bazibawe bafune emirimu olw'empapula ezo nga bazirazeeyo bakole basasule kuba kakati ate baba banayozeza noyanika mu ttaka empapula ezo zemukutte ate eri mu bitongole gye bagenda okukola zezibaweesa emirimu basasule ozikwata ng'ate bamaze osoma yes education tekuva mu muntu ekyoyize naye bali bakakasiza ku mpapula banakuwa nti wasoma waliwo seba emirimu nga jjo baagala pepa waaka nti mpe empapula zo engeri Looya Katende gye yayambamu banne n'abayizi biri muno abakristaayo e Luweero baagala Bishop Omulonde bamuzeeko ku Muntebe Bishop Omulonde oli Kasana gwe baagala addewo. Uganda Airlines ekoze $240 mu kutambuza emirambo ekoze $240 mu kutambuza emirambo. Ate bannalotale bagenda kuteeka solar power mu masomero g'omu byalo beebale nnyo beebalire ddala. Ate gavumenti ekkiriza laabu 2 zokka zigenda okukola DNA test eyaayo eya government laboratories ne analytical laboratories ne MBN bebayiseewo. Makerere etaddewo ennaku mwegenda okutikirira abaana omulundi ogw'ensanvu biri muno. Ate nga parliament eyagala obeewo fresh audit ku National Water and Sewage Corporation. Uganda nti teri water insecure amazzi nti tetulina mazzi gamala ku nnyanja empitirivu zetulina. LC operations will be illegal from today baloya bwe bagambye. Ate kakati baloya balina okumanya nti waliwo sawawolereza wa gavumenti yalina okusooka okulambika ku nsonga eyo. Anti kati instrument yekola eya president
ayina okubako ekyangabola bye yakolanga mu lockdown ayina okubako instrument efuluma ng'eragira nti no bano abaliko bagire nga bakyakola. Kakati kitegeeza minisita wa local government owekitiibwa Rafael Magezi ayina okumutegeeza mu butongole nti kiweddeko naye ne minisita wa finance n'amutegeeza nti wali ssente zigira ki ziteekateeka kulonda olwolwo ye n'agamba bagende mu maaso. Kyekyo Bukeddeya RDC waayo n'adumira poliisi bonna bayoleddwa dda lwakubba kalulu. Kiri uno Wilberforce Tukey ne Charles Okoto basuze munda bana obani yabatuma. South Sudan egenda kwejjako ba criminals ambassador bwagambye ate engeri enkulwa n'okwomunda gyokulemeza busoga mu bwavu balwana munda. Ate covid lockdown nti omugezi aponye yayamba nnyo gavumenti yagitaasa okuswala yatuwa ebijanjaalo n'akawunga. Report egamba nti waliwo ebitagenda bulungi mu kuwandika abakozi ba NSSF ate nga okutereeza ebyebbanja nabyo babyogeddeko muno mu Daily Monitor. Mudingidi tutwale mu Bukedde lukwakwayo kamukwiseemu story nnya zijja tuma. Gavumenti esazeewo ku bya DNA ereseewo amakeberezo agenda ga butonde 2 enakasero nalino eryawandegeya eriri wansi wa internal affairs. Kakati munda mu Bukedde bakoleseza Zakaria Munakayiba ku baana be 9 wainaka abameka wainaka ababiri DNA ya mungami wabula wano wabale gulire erinewunyisiza ku makerere yero wano manyiwo somero lya feri liri kumbi wano omuyizi wa P3 bamusanza ayina bomu muki munsawo ye bananke naye bomu ekintu kye babadde bakatulabula amasomero kakati ati kati abazibe bakizudde babadde bakwaza babadde bakoze bulungi naye bagikutte batya omwana ono teyabadde nti atege bomu ku ssomero yalonda kyakuzanyisa nakiteeka mu kasawo naleeta n'agenda ku ssomero kyekuzanyisa ki bane mukama nga mulungi nti abadde tennatulika bananga abazadde muve waka nga musabidde abaana nammwe abali nabo mukubo mugende nga mubasabira. Bokeza ofisi ya LC oluvannyuma lw'ekisanja okuggwako aga nti twakukoowa dda jamuke ne bakubako omuliro abayokeza ofisi eyo bonna bakugira ki bakukwata erisembayo. President Museveni awadde nabbanja ebiragiro ku kisanja kyaba LC kati muwulirize bakiyameni owange ejje washimulindwa ne zake balugolobiri kyali ekiwanga mwenna mulinde okitibwa nabbanja kyanayogera. Kyekyo New Vision agamba gavumenti efulumiza trillioni 12 za misaala gratuity ne areas omuntu afune ku ssente. DNA lab bills ezikiriziddwa. Museveni alagidde ku kisanya kyaba LC ne aponye yakola nnyo ebyobusuubuzi mu East Africa geego mu mpapula owange DP Mawu ayongedde okugwa mu bizibu owekitiibwa Nobert Mawu ngono ye President General wa DP era ye minisita wa ssemateeka wa gavumenti eno ya Uganda ayongedde okugwa mu bizibu w'ekitongole ekiramuzi mu gavumenti eyaneyalemu ayongedde okugwa mu bizibu oluvannyuma lw'okukizuula nti endagaano eyakolebwa ye owekitiibwa Gerard Siranda n'omukungu Mbidde etwale DP mu NRM yali nfu bagamba nti yali alina osooka okukola nga ye Mawu kuyita neeke ne seeke batuuze delegates conference wona we yanditudde basalewo wa DP egende mu mukago oba esigale wabewo okwebuuza ku bannayuganda bonna abawamba memba balina okusalawo seeke oba neeke. Kakati yo DP naye ina seeke Central Executive Committee ebera kati seeke yekulemerwa ate bijanjaalo ono mmanyi bulungi nambale kuba ye wawano masekati waliwo ebitundu regions ezaki ezenjawulo wuliriza mu Buganda mulimu agikulira nambale ebijanjaalo mu mambuka eriyo ayina okugira ki okubeera nga akikirira DP mu lukiiko lwa seeke. Yes, is a second member. Yes. Kakati bandi badde basooka kutuuza lukiiko tabamiruka ne beebuuza ku bannakibiina nti oba ensonga eyo egende mu maaso DP abalooya batandise dde okukikwasaganya kooti tomanyire oya kulooya era essaawa yonna bagamba nti ye mwami Mawu bw'aba agenze mu NRM asooka alekulira obwa DP obwa ssekagale bwa DP
agendenga muki nga wa kyenvu eri agendenga individual agendenga sekinoomu oba mu Nigeria individual akusobola okukola byawula byayagala ng'abikolera eri so sigambwe ali eri ku lwa DP kitegeeza nti ne Siranda alina okulekulibwa secretary general kiba kitegeeza ekyo kati ate yembidde akola nga ye national chairman ye national chairman sentebe mu Uganda yonna eyawamu kitegeeza kulimu omwe yenna yasalawo sisiri wange ebyo woobita aponye omugenzi Apollo Nagamahaye yasooka kulamba ng'agenda okufa yali ku mbaga wano kwa Kamwesa ya mutabani wa asembayo ku lw'omukaaga ate olw'okunamala afa ekiro yasinzira ku lw'omukaaga luli yafa lwakuna luwedde naye ate olw'omukaaga luli bwe tuyingirira olw'okuna luno yali ku mbaga ya mutabani we gaggadde ey'amaanyi mutabani wa asembayo n'ayogera n'asiibula wab'eŋŋanda n'asiibula n'ayogera n'abagamba nti nze kakati mbasiibudde ne bwenfa omwana wange asembayo kasita akoze embaga okusikulama kwennyini abantu abamu balanga okufa kwabwe talwadde omuntu amanya ng'agenda kufa bagamba nti wabawo okutegeera mbu omuntu afa bagamba abamu abanaffe abayisiraamu mbu omuntu aba yafadde ennaku 4 obumalirivu obwesimbu obuntumulabu simula omanyi lwakifa abantu babulijjo batuyita abakopi era omuntu baga nti mubiru ali mukopi abatakuvumye abakopi olwokuba nti abalangira bakulira mu kigango ne bakula n'empisa ez'enjawulo nga babuulirirwa kati ffe abalina emiziro tukoppa bali abakulira mu bigango baga nti oyo mukozi bo tebabana miziro baana bangoma era babagamba nti ova mu Ssekabaka ki ova mu Ssekabaka ki Abaggu nva mu Ssekabaka Eddambwe nva mu Ssekabaka Mwanga nva mu Ssekabaka Gundi okusinziira so kabizitoli Ssekabaka omuntu wakugaa nti oli mukopi abatakuvumye abakutegeeza butegeeze nti gwe weddira era okoppa mpisa ennungi ez'abalangira n'abambejja abakulira mu bigambo ettooke batandise dde okuyiga omanye ensi ekera ssaawa 19 lole zingira nakasero kalerwe zikira ssaawa 8 nga zikikyukula so bizinesi etandika so gwali ewakanga olinda ssente zikusange ku ssaawa zino oba obudde bwakuyiseko dda ensi yazukuse dda yagenze dda babaze dda kati abagezi kati banyuka kati balinda banks kugulawo batekero ssente agenda akola ebirala ye lwaki banks zigulawo ssaawa 3 so si bagulawo ennaku zino 2 emmanju ye baba bakola bateekateeka bagenda bagulirawo nga biki ebyo bateekateeka omanyi ogenda ku till oyagala sente osana sente osangewo nga bamaze dduteekateeka ate mufanya okuteekayo kyeke mpa sente zange zino lidako manaja agire osanga buli kimu bakijjeyo batuuka ssaawa emu ku makya 12 omuntu bwe bagulawo bagenda ku desiki basoka ne bawoka bakola meeting okusetinga program y'olunaku tugenda kukola ki tugenda savinga tutya bakasitoma egula waddeyo complaint ki ani yasinze okusavinga obulungi ne bamwebaza mu ttiimu ne bakati leero tugenda kukola kino nekino egula wadde line nyingi nnyo olwa school fees tugenda kukola speed biki ne bagenda okugenda mu ttiimu zaabwe ne ku desiki zaabwe nga buli mwamanyi kibagenda okukola nga basetize agenda y'olunaku team briefing ebeerawo eyakoze shortage jjo naye ne bamulangirirawo kati bakyogerako akawungeezi nga tannagenda ne bakisootinga bagenda okuba kumacanga ekyokukola bakimanyi kati singa nkola shortage nempa omuntu akakadde kalamba mu butano banonye mu ngeri yonna banoonyereza kubanga kiraga buli muntu yena sente zewasasudde balaga kyekeze naki olaga gwasasudde neziwafunye nembalansi nga nti ono kiraka yampadde nti ne kamera bwe ziri bakebera bulungi kyanguwa nnyo tugambe oyingidde mu tiriyo maybe Kamagu ayingidde mu tiriyo bamwadde obukadde 5 bagenda okukozesa olunaku olwo kati then naffe ne tujja nga tuleeta naye nga bafulumya bwasasula kati olweggulo
oyina okubala afuna obudobalansinze oyina okulaga bwekibanga nga kibuze ngaekyokukola kibuze wakiri bakera mu zikamera all system esobola okuzuula ekibuzo wekivudde nti nno ono yakoze either yawandiise omuwendo mukyamu oba guwabaza obukyamu ono bamusasudde nnyingiko nekiraga wali bando zabadde zirina kuba 5 obadde 6 kiraga mu kamera kuba buli ttiiro eriko kamera ebugenda mu banka bwoziraba ezoka lwaki ennaku zo kizibu nnyo okunyigira ettooke mu banka kizibu nnyo bakukwata waliwo ali ku kamera saa 2 mu nnyanga bakutunuulira oyo ngaaluddewo nnyo ku disiki eyo ngaaluddewo nnyo ku bakasitoma yeetalatala mugere mugire okola kasukali afuze ebbali nga woweera omuyayengera tuli kusimbula first class meya w'eggombe ali ku mukutu yakedde ddala polisi lwadde busuulwa enjiniyawo Edward Muyingo agembwa Reverend mugambe nti mutubidde nnyo mbu yebale nnyo okukwata kintu omugagga wanakomerawo ng'era kale nga mulidde kyemulidde konze oluguudo balukubulemu yakubulemu oluguudo ono bawalijjo luzimba nga Reverend Mubiru Road Rise War Avenue close eba ekoma nga tena weeyita Rise eba eva ku main road ng'eyambuka drive eba eyita buyisi ku nguudo ezenjawulo ng'eyitamu ate slope neyeba Senator Paul Lubulwa afaayo muzaŋŋanda bugagga bwansibo bwe bali kubeera ku mukutu tulabire nnyo ttiimu ab'eggombe bwansibo nga ababukuuma we bali Nansubuga Vivian we bali kubeera ku mukutu ne taata mutulabire nammwe mwena bakeda Benson Ntongo ali Manhattan ali kusimbula first class bwe bali kubeera ku mukutu Council Amanya Joseph again if the tenure of office has expired for LS1 chairpersons they can't purport to exercise the functions of those offices otherwise their actions would be illegal. Nothing lawful arises out of illegality. Never to Gambia. Yes, not why Yarwanyarale versus Attorney General is very clear on that. Minister wa local government agenda mu parliament yasabe by say special announcement or special legal instrument for them okubeera mu office nga balinda okutereza ebyokulonda naki. Yes. Mwebale Dr. Joseph Gavin Nyanzi kutubide nnyo ne bwina baawo bandabire nnyo ne mukyala Nyanzi mundabire nnyo. Jandereya. Sebo. Amabanja mukando. Ne ekirungi ekikakkanya nti n'ensi America omanyi yemu ku nsi esinga okubanjibwa. Yemu ku nsi esinga okubanjibwa. Naye bakubanja naye ekikulu ebbanja olikozesezzaaki. Kugamba neeyagale. Nga ebbanja lirina kyezikola ekivaamu ssente. Ebbanja lirina kyerikola ekivaamu ssente. America yemu ku nsi esinga okubanjibwa. America gye tugamba ate yemu ku nsi esinga okugaba. Okuwola n'okugaba. Bo beewola bamanyi nti tugenda kukola ebintu ebigenda okuza ssente zaffe. Lwaki PS Ramadan Gobi agamba nti ebbanja lyaffe liri manageable? Kubanga amanyi nti nno ebbanja wadde ddene nnyo bwe lityo emukutu emugenda okuva ssente mwasuubira ttiimu ye ey'abagezi oba projects okuva ssente zinasula ebbanja eryo sustainably amakutu ago tegeza bwe manya nti okay ninayo omusala gwange ku toopu ninayo wali komishoni wange wali ne wali nenga nti akatikaneewo nga ekigenda okusasula ebbanja ekyo bwekiri naye bwe mbanga sirina ssuubi obuzibu ogenda kudda mu kyalo abantu bujeraga nti enyumba bagitutte emotoka bagitutte kubanga yeewola naye ng'ate olusi yagula mu motoka yakuvugira mpaka ku office naye eyeewoze n'agula mu taxi eziva mu taxi esasula ebbanja wewava concept gye tugamba muno ebbanja eddungi n'ebbanja ebbi ebbanja eddungi olyewola okimanyi agenda okusasula ssente zo si yeggwe si ggwe naye bakasitoma abo bwe bagenda okusasula ebbanja eryo ebbanja ebbi kitegeeza employee bwe yeewola watadde ssente ezo walina okuba nga wagenda kuzaala ssente so si musaala. Waliwo banka emu yampeereza message bakwetaaga nebanga nti jangu ofune essala leero nenjidiriitinga kubanga bayinza okusindikiza kubanga era obuzibu obusinga okuva abantu okwata stress y'amabanja kwe kwewola kubanga osobola okwewola so si okwewola kubanga olina okwewola. Waliwo enjawulo okwewola kubanga olina okwewola ng'ensonga ekwewusa weeri ogenda kuteeka mu bizinesi zizaale wawuna okwewola kubanga bakweza ka message bagenda nti okwalifayinga gwe jangu osayininga busayinizi tuwe national ID ne baluwa ya top ne ID ya top
ogenda kwewola kubanga bagabe muno osobola okufuna sente ne plan ya sente teriiwo then waliwo n'okwewola kubanga oteekwa okwewola nti nafunye diiru eno ngenda kusapulaya kawunga nga newole sente nfune kasooli mu kyalo mukubise nsapulainge basasule sente nsasule ebbanja ly'abeene ndine kojja Ndereya nga ono mukugu mu bya personal finance eyo njawulo waliwo corporate finance then ne personal ne personal waliwo corporate omanyi era awo wenyini wogambidde bangi nnyo bakafulira balungi mu corporate finance mutoka eringi ya company mukyala kamya buule okuuma sente za company okuuma budget mwina strategy naye bituuka ku zizo tobirina so obulungi mu sente za mukamaawo tekikufula mulungi mu zizo olina okuyiga bw'okuuma n'obeera mulungi mu sente ezizo oyinza okuba nga oli bank manager mulungi oli office manager mulungi oli administrator mulungi mu office bulungi nnyo nga beeka banyiivu so nga wafuna amagezi agasanyusa abawuliriza engeri gyensanyusaamu bamakolo kavuma ofune amagezi agasanyusa abeeri ebintu byokumanya ku nsinga bingi omuntu anasoma paka ddi amagezi tegaggwayo nti oba okyali mulamu wetaaga okuba n'amagezi buli wofuna omukisa okufuna amagezi ofuna okumanya kufune kubanga muzungu agamba nti knowledge is power naye knowledge is not power applied knowledge funa amagezi gakozese funa amagezi gakozese kati buli kumakya omukama atuwa omukisa oba omukisa opportunities okufuna amagezi okufuna okumanya so buli wofuna omukisa gonna okufuna okumanya kukozese bulungi musonga y'amagezi n'omuganda agogerako amagezi muliro we gukuggwako ng'obusaba ewa mulirwana neighbor yes okulu waagwo kubanga wetaaga amagezi buli lunaku Dr. Ben Makanga kwali agenda bila Reverend ne Mudingidi nange mutumidde nnyo amukwira yakayimba agendingidi nja kukakubedda ekyala oyu amuyite mu Bank of Uganda akolewo kagaga Dr. Mudingidi akulinze sebo muyite omukolo gonna ogujjawo ajja kusabisemu n'abantu bo jamu ku Bombo Road kwali nengeddeko ku Chagwe Road nga kuliko jamu naye musaamusaamu zikwata naye zawaliko olwo oluguudo zikwata lwabinnya kusapulo kagwa wali zikwata lwabinnya byatabuse luno byazzemu ne bivaamu ettaka balinga abaali bagirawo katono byayongeddera okwesiba obwesimi ate kaleerwe jamu waali naye ngaera tekibagana kwesogga kibuga mugende mukole muyingire omanyi yunira yateekako ebitaala kaleerwe ne wonna we yateeka traffic yalongokamukko naye yayamba nnyo abasala n'ebigere neyamba nnyo n'abayingira ku kkubo kati neekosaamu ababa munda mu round kuba balina okuyimirira emirundi kumpi ng'ena betaano byonna mu byonna ebyo byajjawo olw'okutaasa abantu okumenyeka amagulu era obubenje ku zirawundi tebukyaliko lw'ensonga eyo kati kye balina okukola exits zibe nga ziflowinga bulungi eyambusa ku saapolo bawulira kati kasi atawulira omwogezi wa KCCA enjira luyimba zawulira dokisaka bawulira mutase ku saapolo exit eyefa neta roundabout yonna eya flyover kubanga zambuka mpolampola ebinnya byongedde okwesima bawulira kati apolo wenyininyini awo nga wakava ku totaaloyambuka batuyambeko kubanga naye kaleerwewo ekizibu kiva ku exit eno akatale tebakontrolinga abasuubuzi batundira mu luguudo somotoka zekwataawo batajabadde zitabula bulungi nnyo neziba nga abasuubuzi banyigiza oluguudo emotoka nezikendeera ensonga eyokubiri kaleerwe obutale buli obuyi buli n'obuyi buno enjuyi zombi ziriko obutale omuntu ate nga ogula eri n'osala n'olinnya emotoka n'ozigendera n'okuŋŋanyizaawo nazino ente ezisalasala amakubo eziva mu lufula ezidde eno n'abazirundirarundiraawo mweddeko nazo zireetawo obuzibuzi bwawo zerunda zokka mwanyiraze pros nyeko abatumidde nnyo nti mwebale okuweereza kusimbula first class ku maca kati bamwitaani prosi nyeko prosi wange mwami nyeko prosi nyeko ogere ku cash flow abakulukuta kw'essente oba entabula ya ssente okulukuta buli wozukka okulukusa ssente okuva gy'oli
onaabye national water efunye osenyeza owedduuka afunye yakuza colgate otambudde owamafuta afunye otaddeko yaka ogolodde owengoye owemmere bonna bagenda kufuna amafuta g'emmoroka buli kumakya lozukka ofulukusa ssente okuva gyoli ne zigenda ew'abantu abalala ndi mugagga ate ekyo kimpa dingidi ng'oli mugagga nze mbadde sikimanyi ndina okunaaba obuneebi kwennyini mba nfulumya ssente omugagga ali mu national water yafunye nagunda sabbuuni ono gwe naaba yafunye awo wennyini kojja wetugenda okutandikira shortly cash flow manyama tutegali amaluma otyo tugenda tukyayogera ku cash flow mu dakiika emu ntino buli lwozuukuka ofulumya ssente gwe teberezamu kati ssente makazi ofulumiza oyinza okuba olowooza tofulumiza naye kyonna kyokoze ofulumiza ssente olwazifunye waliwo mpadde omwana ng'agenda ku ssomero waliwo zowadde nga owa shero waliwo zowadde owa airtime kuba ogula data waliwo zowadde owa omeme waliwo zowadde owa national water waliwo zowadde owedduuka kubanga oyidde akagati ku makya kakati emirundi gy'ofulumyako ssente tosobola gikontrolinga buli lunaku kubanga olina okubeerawo naye ekibuuzo kyandibadde nti nze nyingiza mmeka buli lunaku bwe nfulumya kubanga emphasis yandibadde olw'okuba nfulumya buli lunaku nange nfube nnyo okubanga nyingiza buli lunaku nteekewo emikutu egigenda okundeetera wali ennaku zino ku data baaba nga tufeffetta Uganda yesinga okuba with the most expensive data regime data basinga museera mu East Africa mwonna basinga okuseera data batuseera nnyo internet wano tukomawo sagala simbula first class obudde bwakedde dda tulina omudingidi wa Ssaabasajja Rotarian aligawesa Sylvester Kamyamuwonge okulebera sikugwa eyetegereze nnyo omukugu kojja ndereya mu byenfuna kojja ebintu bino ebyessente kubanga ebyo byonna bye tubadde tuwulira ebya DNA troubles za DNA ezatuse ne gavumenti okiyingiramu amangu birina emirandira ku ttooke nnyo nti taata abeera ne stress mu kunoonya school fees ettooke ate natera okuwulira eŋŋambo ti omwana omwana omu naga nti kyenye ekimmenya kansooke ndabe n'agenda agenda naga nti omwana ono alikyali mu S4 bwembanga ndi wakumuweerera agguke especially bwogenda ku university leero nekakutanda noba ng'ogenda kukola medicine ngenda kuvaamu sente mmeka kati kansoke nkakasenge sinafulumya ttooke oluusi ne bano bakisunda abamedical abasawo nabo bennyini nga bagatooke nga bafuna ettooke ku covid era kati sebo babasemeze sente balesewo labu bbiri zokka wenjogerera ekyuma botuuka okitunda bagenda kuwawabira abakulu mu gavumenti mbakwogerako wano n'omukuddi wa DNA nangamba kyayingira kitya mwakirabadde kikola kati tekisasula omusolo kibadde kiyingiriza bagenda gavumenti ebayirire ku nsonga ate gavumenti etaddewo amateeka regulation nti bano tebatuuse butuusi ku mutindo ogwo kojja ndereya nina ekibuuzo ekyekusa ku byenfuna lwaki abagagga ng'omugagga akola ssente azifuna mu ssaala noga nti gundi mumanyi waali afuna miliyoni 4 vibakubano bannabyabufuzi abatali bagagga naye nkubuuza abagagga abakolera gavumenti nga bafuna nnyingi oba mu kitongole kya bwannannyini bwebageraageranya ne bannaabwe abagagga nga basuubuzi lwaki etu bwe babeera mu mikolo katugeze kweyama kwanjula ku mbaga abwekyabwe okusaasaanya omugagga ennyo yeeyamate katono wogeraageranya ku musuubuzi lwaki guba gutyo kubanga bwe tulowooza muno bagagga kasita abanga afuna musaala sente aba talina zimumala ge mazima kubanga ayingiza omundu gumu mu mwezi ayina amakuba amala gayita sente ng'ogyeko ogw'omusaala bw'aba omuntu yenna ng'ayingiza omundu gumu mu mwezi ng'afuna musaala gwokka sente amazima aba talina azifuna omulundi gumu simba wakati awo ne wabanga abadde afuna omulundi gumu nga naye afuna kinene ekikukuba issue teriku ofunye mmeka wabula emirundi ya sente oziyingiza otya emirundi emeka wewali issue ya financial personal finance nyingiza sente naye
nyingiza ntya era ddi ekibuzo kyoyingiza otya oyinza obutakigendako nnyo kubanga eriyo omuntu afera n'afuna ssente naye ngamba emirundi emeka gyokola ekyo gwe n'ofuna si kyogezaako kutukitegere byonna bibiri otya era emeka lwaki n'otya ogira otya nfuna musaala otya nayo amayumba otya nayo emotoka otya nayo boda so otya era emeka yesebo webale kuyiya ttooke yo bayibuli mu kitabo ky'omubulizi egamba 12 emirundi 8 oba 7 gyolina okuba ng'oyingiza ssente nti waliwo ezijja okuba nga zikuwa mulundi gumu mu mwaka mulundi gumu mu mwezi wakiri buli wiiki ng'oyingizaayo buli nnaku ng'oyingizaayo 11 verses 2 nti nno olina okubaayo kabaka Sulemaani yatugamba nti beerayo n'emirundi emikutu egiyingiza ssente 7 oba 8 lwaki kubanga kabaka Sulemaani yakimanya nti omuntu afunye ssente buli lunaku lwokeeramu nti ofunye ssente naye ogenda okufulumya gw'oyingiza mmeka kubanga each of your expenses is someone's income kali buli ogenda okufulumya ssente obeera gw'osasula gw'omeka abakusasula oba olaba nti oli ow'omusaala akwata akasente kakamwezi wegunagwerako bwe naba n'emikolo 2 bwesikakwata bulungi olaba nti ne bw'omuzinira mu maaso takuwa oli omusuubuzi ye nayakuwa kuba nti manyi leero abaana bakoze n'ekyo bagenda kukola tuli eno ku mukolo ng'eri omusuubuzi omwana ye akola so nti era omuntu oyinza okuba nga sigwa agenda byonna bikola wakiteekayo emikutu oemployinga abantu bo bakukolere ofune olunaku ng'olina ssente oyingiza newankubadde weebase toliyo kikulu nnyo simbula first class top radio kwe tuli ne koja nderea munabyanfuna ate nga muna top radio nnyo yakukubira classics buli weekend ate tulina omudingidi wa Ssaabasajja Rotarian aligawesa muwongo kulebera oyingiza buli lunaku oyingiza buli mwezi nyingiza omwezi oyingiza ne weekend nyingiza weekend wewawo ne wabawo ne nyengeri gye nyingizamu eyabuli nakuzenga bwe mbandabye radio kwe tuli lunaku lwa 2 ennaku some ziri 11 July 2023 omanyi bali bagenda kuzimba ekisaawe ky'Ennambole ne baga nti kijja kugwa mu bagamba mwaka ki nandaba wala nnyo ne kati emyaka the wait time flies fast obudde budduka nnyo time and tides waits for no man kyokola kikole mangu kolerawo tolinda agenda okukola kati kumakya bewaka genda okole ekitagaana kulya tekigana kukola n'omulundi owange Commander Barry Wilson ali kusimbula first class ne afande muyindi ne mukwano gwaffe Abiru Francis Ministry of Science and Technology ebyo wobita na kino kibana Uganda babiwulire oba chairman b'ebyalo ba chairpersons mu ggwanga lyonna basambira waggulu nga janzi omanyi ongeri gye kiri nti ekisanja kyabwe kyaweddeko bagamba ffe tukyali mu office si ffe tusoose okubeera nga tukyakola ng'ekisanja kyaffe kyaggwako ne tusigala nga tukola kyali kibaddewo ko tumala emyaka 15 nga tetulondebwa ate n'ekirala n'obukiiko bwa women councils bwaggwako omwaka oguwedde tebulondebwa nga kujjuzibwanga n'olwekyo tukyaliwo bano balina legalities ebirimu okutunda ettaka bali ebintu bingi gye bakyamani b'ebyalo bye bakola kakati ensonga eyo eriwo eti stamp chairman gy'ayina stamp eyo ya gavumenti ya town council ya municipality yaki kuluno kyakyukamu era gavumenti kyekolaazisala gavumenti nezibaweereza sitambu za gavumenti buli LC1 now okuba mu bintu ekirina okukolebwa government is to recall those stamps ezeddizeeyokedde oliko oluzungu agendereyo nokulinana imanyiri oluzungu natokabulya kakakayimba kakakuyime Brian natuukayo nenkomawo genendingidi yentutte oluzungu nalusoma nendumala ate bwe naluyiga nentegeera empale yakade gwana muto owange empale yakade gwana muto okujambala sibasibe tewakawulira nti oluzungu nalusoma nendumala ensi etambula gavumenti erilizinze trillioni 12 tugenda kukwata ku ssente buli muntu yenna ng'ogenda akwata ku gavumenti obadde obanja ogenda kukwata ku ssente naffe tuba banja topredio tubanja ebirango bya gavumenti
tubanja eri Directorate of Industrial Training abonna tubabanja kakati ate eri yakiwuliddeyo obulamu abo bonna tubabanja zigenda okujjanga wetegese ozikozesa wali yawulidde twazirinda detegese wali yawulidde na gavumenti egenda fulumya wetegese kufuna buli kaseera mba ready ntambula n'ensawo 6 ku mpale kuliko 4 ku saati wano zizino ziri 2 ezo mmeka ne wallet eri nina ne wallet ate eri mu nsawo ne socks nziyina ne simu line 2 nina account mu banka 2 3 ngonga sina zibana tseka abantu babuuza lwaki baga nti omwaka gw'ebyensimbi nakyo tujja kojjo kitunyonyo lwaki baga nti omwaka gw'ebyensimbi kubanga gavumenti ebala omwaka gwayo okusinziira ku financial budget gyetambuza kyava bagiyita omwaka gw'ebyensimbi kubanga gavumenti eyina byegenda okukoleramu ebitwala ensimbi n'ebiyingiza ensimbi era buli nsi eyina omwaka gwayo gw'ebyensimbi era nawe oli waddembe ogwokugutandika mu Desemba kakati era nakyo katutangaze omuntu njagala otangaze ng'omukugu mu byenfuna omuntu ali ewaffe ekammengo empambire wabirembwe n'omuvubi lwaki bagaa nti omwaka gw'ebyensimbi gutandika ate nga guno ogw'ensi ogutandika nga 1 January gutambudde gutagadde byanjawulo waliwo gavumenti ya wano yo ekola July to June naye waliwo company ezimu zikola January to December so oyinza okusalawo nti omwaka gujja kutambula January to December okunyambula banks ntero zirabanga zipostinga gundi banks zikola January to December yes kati omudingidi kirimu abavubi wanze ndi muvubi gavumenti president yalonda abavubi naye naffe waffe waliyo ennyanja ejjana ne Namugobo kati soke tugende ku sente Minister of Finance omukulu Ramadan Gobi yalizinze sente obusiriivu 12.8 12.8 trillion kakati agambye esente azigabanyizzaamu okusinziira ku miteeko bwegiti akasiriivu kamu n'obuwumbi bisatu akasiriivu si ye trillion mu Uganda gyetukirina trillion emu n'obuwumbi busatu akatabalika maybe akatabalika kamu n'obuwumbi bisatu bakabaze kati Katikkiro nga bwe yaleeta esimuka weetiye aleete ekigambo akadaala akawuuba kati ntino trillion emu n'obuwumbi bisatu zigenze mu local government district si biki nguudo eyo abasomesa eyo kakati trillion 5 n'obuwumbi 8 zigenze kusasula amabanja ga government amabanja ga government gegaliwa waliwo amabanja ge bajja ebweru n'amabanja ge bafuna ku bantu wano omanyi government yewola mu bantu wano yewola etya gye bayita treasury bills ne bonds omuntu sakinoma ogenda n'ogamba nti gavumenti yagala no investing mu government treasury bills oba erowooza gavumenti kati owaayo sente zo ogenda mu banka nogaa nti nze ngenda kugula treasury bills ne baswala mu gavumenti ne bakuwa certificate yo nagamba tujja kubanga amagoba bwegati amagoba ago ge bareleasinze kati buli ayinayo treasury bills oba bonds ogenda kufuna ku magoba kuba gavumenti amaze okureleasinga abawoze sente gavumenti yemu ku vehicles esinga okukola sente kuba gavumenti yewola nnyo ate gaba interest atakimanyi mugende Dr. Makanga wuno wanawuliriza Bank of Uganda biggest spender era okuba spendinga nnyo biggest employer yewola nnyo internally ne externally kakati abalala bagenda okufuna ku sente okusasula emisala gy'abantu ba gavumenti abadde babanja emisala emeka babawadde akawumbi kamu trillion emu n'obuwumbi 5.9 agenti zigenda kujja omwezi guno gugwako bagenti kuba balolizinze so July gagwako kati bali busy bali kulelizinga ba allocating bali kulinga mapesa ga computer kagenzi gende domestic areas amabanja abantu ge babanja government basupplying ebintu basupplying akawunga mu police basupplying ebyaja mu prisons amajiwa ga supplying empapula basupplying naro no supplying seedlings kati ngobanjayo kutoke barrels sente genda jobanje toke obakubulire ogenda zifuna ddi bobanga obanja government wa supplying abalala gratuity ne pension n'abadde babanja akasiimo namwe babawadde ku sente waliyo billion omugate ziri billion nga 4 bino biwulire ndoza pastor good morning bali kubera kusimbula pastor yagenda kamuyita mu lokosi kakati babita Stella Nanteza ogambe treasury bills ne bonds njawulire treasury bills
ziri short term kati ozigula wa mu central bank mu central bank naye oyita okozesa commercial bank so omuntu yenna nga wadagadde okola ekintu nga bwe kityo ogenda mu commercial bank yonna eyiyo ne bakubuulira ezimu banka ezimu zikikola abamu tebakikola so ne bakubuulira mbu tusobola kikolera oba tekikolera kati bw'oba bakikola nobaga nti njakuteekayo ssente otandisa sente emeka emitwalo 10 bulijjo ne bwembeerawo nga olina ebitooke emitwalo 2 genda oziteeke mu gavumenti bakuwemu amagoba so ogenda mu banka commercial banka up to 12% per year naye okuba tekuliko risk yonna gavumenti ejja kusasula katulaba zino bazireleasinze abateeka bagenda basasula taxes tekuli taxes yes kateeza bwe nteekayo emitwalo 10 next financial year bampa emitwalo 10 oyinza nosala bayinza nokuba nti bajja kuwaka buli mwezi bayinza okuba monthly oba nti omwaka nga guweddeko so gwasalawo ne investment ezo nyingi nnyo weziri abantu bafune okumanya okozese okufuna mu kyoyagala South Africa kamagu gyali ate zigenda mutabani wange oweda ampeza update gyatambuliddeyo byakola nambuuza ssebo komawo mangu olina okukola mutabani wange wala nnyo okuva mu kibuga kyogambye South Africa ndowooza njagendeyo mu December kulirayo Christmas kuba ntagadde mu nsi endala oyina kwenyweza mu cash flow nja kwenyweza ate teribeewo tebawola kyosongako kyosasula ziri mitwalo 13 South Africa si kyagenze kosigaleewa nagende Dubai kakati mubolemete South Africa yes omanyi life expenses mu Dubai ziri slightly cheaper than South Africa kyewuunyisa nti era omuntu okugenda South Africa okweyimirizaawo okubeerawo obwetagamu ettooka eringiko okusinga Dubai kuba Dubai bakola nno kibuga almost kya buli omu ekitegeeza kamagu kuluna asaasanyiza ate okubanga ettooka yalina lingi kubanga Dubai si wa bei naye South Africa yo wa beiko oyabadde tamanyi nti South Africa okugyayo sente okuzireeta wazibu nnyo mpozi ng'ozitambuliza electronically yes si cash tuzakonga cash ku airport wazibu nnyo okugyayo rwandi yaabwe tetemakatambula bagezako nnyo gifuula ey'ebbeeyi nga $1 yes mu Africa wano ekyo mukiyita mutya mu finance kitya nebaga sente zammwe muzikwata nezitatambula nnyo tetamu yagireeta nga tuvudde mu kanyomero kana akaddako South Africa kamagu gyali ate zigenda mutabani wange oweda ampeza update gyatambuliddeyo byakola nambuuza ssebo komawo mangu olina okukola mutabani wange wala nnyo okuva mu kibuga kyogambye South Africa ndowooza njagendeyo mu December kulirayo Christmas kuba ntagadde mu nsi endala oyina kwenyweza mu cash flow nja kwenyweza ate teribeewo tebawola kyosongako kyosasula ziri mitwalo 13 South Africa si kyagenze kosigaleewa nagende Dubai kakati mubolemete South Africa yes omanyi life expenses mu Dubai ziri slightly cheaper than South Africa kyewuunyisa nti era omuntu okugenda South Africa okweyimirizaawo okubeerawo obwetagamu ettooka eringiko okusinga Dubai kuba Dubai yo bakola nno kibuga almost kya buli omu ekitegeeza kamagu kuluna asaasanyiza ate okubanga ettooka yalina lingi kubanga Dubai si wa bei naye South Africa yo wa beiko oyabadde tamanyi nti South Africa okugyayo sente okuzireeta wazibu nnyo mpozi ng'ozitambuliza electronically
yes si cash tuzakonga cash ku airport wazimu nnyo okujja rwandi yawe tetemanga tambula bagala ko nnyo gifuula ey'ebbeeyi nga $1 yes mu Africa wano ekyo mukiyita mutya mu finance kitya nebaga sente zammwe muzikwata nezitatambula nnyo tetamu yagireeta nga tuvudde mu kanyomero kana akaddako sente nga bwofulumya bw'oyingiza manyi evra nga tugenda bw'ogenda mu supermarket nga Shoprite biki oyina okuwulira oba basaza akatikakadi tin nga buli muntu asasudde kati akatako jikako mu koona kalaga nti no nanyini supermarket afunye ettooke lingidde mu kawunta gwe ate bw'owulira akantu akako mu nsawo yo kakoona emirundi emeka okulaba nti oyingiza sente ono tulemesa ensi ye kati nyinza okuyita mu meeting z'embaga nompa akantu gwe era meeting z'embaga ngendayo ne papa semu ngendayo bwewakweyama newula zensobola sikusanyusa zensobola sikusanyusa alina kweyama kyalina oba kyasuubi zosobola ekitegeeza gwe togula kiri mu ttu ogenda neze etaano kwaze nsobola nga ogenda muno aba office baba ne sente tuba na sente oluusi naye nga ate ali mu business ali mu katale sawe ali kaleerwe ali gaza mu katale ali ludawa bali mukola okuva ku makya ayingiza omu katale gwali mu motoka yovuga ogenda kuyingiza emirundi emeka ng'ofuna omwezi gumu omusaala kyekyo simbula first class kwe tuli kujandira twebaza nnyo lwebali nnyo balire ddala kutwegattako ku makya g'olunaku olwaleero webali nnyo lady titi webali kubeera ku simbula first class ku makya kuno ate onagambye nti anyumiddwa nnyo music gwe tukubye mukama akwe nnyo omukisa god bless you blessings unto you mwena mikono gyaffe mwena abakedde edda simbula first class tiko ya muziki ya bisanyusa ziri amakumi asatu musatu zimaze okubanga ziganiza wesebeze kumakya g'olunaku olwaleero mwoze mutya muli mutya mugamba mutya obudde bwakedde akasana kavuddeyo dda abantu batandise dda okubanga bakwata ku ssente gwakyali ewaka simanyi kyogenda tugamba ogenda tugamba ki kale simbula n'ebyemizannyo gwoli kadusala omwana wamama zatudde muzindalo gwa leediyo kulanga kirimu kigenda maaso n'okubanga ate kitambula amawulire mangi getugenda okubanga ate tuba mukama ono manyi nina maneja wange maneja Edward ansubuga muwagizi wa Arsenal ayagala buli kimu njogere ku Arsenal no buli kaseera gati Arsenal girabye ate olaba season ewedde ng'ekyalina buli bukakyere yabakabya laba amapesa geeyongera abaana ba Arsenal ekigambo muyina kingi kale budde bwakeredde akasana kavuddeyo dda abantu batandise dde okukola gwakyali wakasambesambyako obwavu bujja kutuga ojja kutuuka ekiseera onoonye gy'ogooyinga nga tolabayo kaseera kakunoonya sente za DNA kale tulionaffe aba GoTV abaga nti GoTV recorder ya mitwalo 39 gyokka teekewaka bagisaze ebbeeyi olabe emipiira olabe firimu olabe katyuni liigi zonna kweziri ku GoTV singa oba ogitadde magaago singa oba ogitadde ku mulimu w'okolera gitwale wanazalawo oba sezalawo osobole okubanga balaba ebisanyusa wojja essanyu ewojja omukyala teekawo essanyu kuba oba ogyewo essanyu teekawo essanyu lya GoTV basobole okubanga basigala balaba obuzannyo abaami muleke ndowooza engeri y'okkuba obutayimbwa yakendedde peva obuyondo bumuva mu bibanda kulaba mupiira ng'olina GoTV kwesa tukenda gy'olyamu obuli ekyenkya GoTV yagiine waka gize bujja ng'onyiga star 206 star 206 uze bujja GoTV ebisigadde bisobola okuba nga ate bikutambulira ddala bulungi GoTV lyessanyu lyo lize bujja waka ate bw'ogiza obujja oba ozizza essanyu ewaka kale bakana bange abakereza mwe bali kubanga kwe muli ku mukutu nga mwasimbulidde ddala eri musimbula first class kano ke kadde kamma kasimbula n'ebyemizannyo kadusala omwana mama wendi nnyo okubanga nkutwalaganye paka saa zigenda kubeera nyezi okumakya nga tutunuulira amawulire limu 235 agatambudde okwetoola ensi yonna adduka tuli mu transfer wuliri zigenda kubanga zikomawo mwezi ogw'omunaana ne mwezi ogw'omwenda akitegeeza nti abasajja bali mu kwetegeka liigi ez'enjawulo wali mu ggwanga erya Bungereza mwezi gw'omunaana enaku z'omwezi zijja kubeera 11 abofix teyafuluma dda ve ku bino ebyaffe ebye Uganda bifuluma ng'ebula zaolusimbiraka
neŋŋamba wange kambireke sijja byogerako mwe mumanyi Uganda ebyaffe bibuzaabuza wiiki 2 fixed efuluma tuva wano ne tukyaliza emisiri tuva wano ne tukyaliza e Rwanda tugende tukyalizeeko ne Bungereza Uganda ye kiri Uganda munnange Uganda buli kimu kisoboka teri kitasoboka mu byemizannyo ze kinumamu kiri kimu nali njagala nnyo nga ngamba munnange ebyemizannyo bya wano leka mbyogereko wano wokubira kooki w'omupiira akubuulira ekitambula n'akuvuma wano wokubira omukungu n'atakwata oba munaffe tetujja byogera nga tujja kwogera ebiri bye tujja ku intaneti netubiraba nobiraba ng'ebyomwe tubireka tetunaafa namwe muki nga mubufa obwavu omunaatuuka okubitegeera nga mudda agala ensonga nyingi ezigenda maaso n'okubanga zitambula okwetola ensi yonna bwetyo ala nange kati nebanekamaanya wetaddeko omugugu nagamba Bungereza egenda twala ekikopo kati badde olowooza Spain egenda twala ova kinensi sajja balina projekiti yaabwe baagala ekikopo kya Bulaaya ekyabakulu bwaba nga batuuse ku under 21 kitegeeza nti tunagenda okutuuka wali ekikopo kya Euro okuddamu okuzannyibwa kabasajja bakuliridde nabo bagenze emyaka 22-23 nga basobola okuba nga bateekebwa mu ttiimu enkulu bano ba Jordan Sancho nga foomu zikka naye kale bwe tuba nga tweyongeddeyo ensonga nga bezigenda maaso n'okuba nga zitambula wali mu ggwanga erya Bugirimaani ndabyeko ttiimu ya Union Berlin ng'evaayo netegeeza club ya Chelsea twetaaga akavuuka ke bayita Wesley Fofana kavuuka ku ttiimu ya Chelsea bukyanga ndoozi kaleeta kabadde tekanaakuba nga kakola omutendezi Mauricio Pochettino alabika nga akavuuka kano si kasuutibwa ku saidi ye tekamusindukiriza mmeeme yensonga lwaki kayinza okuba nga bakatta katambulemu akolekere wali mu ggwanga erya Bugirimaani mu club y'abasajja abo aba Union Berlin gye kaba kazannyira omupiira wabula kayinza okugendayo ku bwazike wadde nga Chelsea yemu ku ttiimu ezisinza okuba nga zita abazannyi abangi ajjukira nti omuvubuka Mataukovac yeegatta kilabu y'abasajja bali aba Manchester City abato omuvubuka gwe bayita Loftus-Cheek ne yeegatta ali mu kilabu ya AC Milan N'Golo Kante yatambulamu asolowooza nti avubuka bangi abagenzi maaso n'okuba nga batambula muvubuka Kai Havertz naye n'atambulamu Chelsea Kalidou Koulibaly Eduardo Mendy bebamu ku bavubuka kumpi ttiimu namba etambuddemu kusajja abasajja abo aba Chelsea omutendesi Mauricio Pochettino kubaleeta agamba nti batagenda kubanga bakola bali balina okubanga bataaka abazannyi abasobola okubanga atunuulira baani bano ba Christopher Nkuku bagenda kuzannyawa baana bavubuka jjukira Chelsea yeetaaga n'akavubuka kano ke bayita bakayita Maurice Caicedo kavuka ka club eri ya Brighton era be Brighton abagamba tebagenda kubanga bakata kubanga katambula mu Arsenal yasookayo ne bwetu nekata negera ne yefunye omuvubuka oli omungereza Declan Rice akakati tiimu ya Chelsea egamba nti singa kavuka ka Maurice Caicedo kabigatako ali ku club ya Chelsea nekegata kwa bavubuka bakuba amakati nga ba Christopher Nkuku aba Enzo Fernandez bayinza okubanga bakolera ddala ekyama naye nga kale kano Union Berlin egamba nti wali club ya Chelsea betaaga tiimu ya Union Berlin betaaga omuvubuka oyo gwe bayita Wesley Fofana okubanga ate agenda maaso n'okubanga abeegattako yo ttiimu ya Arsenal eteekateeka okubanga ebaaka abavubuka beeteebeeko gwesonjola bwete abavubuka beesuubira Musa Diabe kavuka ka striker kamusa Diabe timu ya Arsenal ketaka nenge nokubanga eta Nicolas Pepe Nicolas Pepe ono bamugula wakasente kali kanji nyo wadde kali kachibanja mpolanga bamujja mu club ya Lille wali mu ggwanga lya Bufalansa wabula ndowooza ebintu biganye agoyezza n'okugota n'agota bwekyo kigambibwa nti club eno eya Arsenal egenda kubanga emuta Cedric Soares naye bagenda kubanga bamuta n'abavubuka abalala bangi ane nga bayita kuvubuka Musa Diabe okubanga ate striker yagenda maaso n'okubanga ate abeegattako gegamu ku mawulire akava mu club ya Arsenal ate nga bwetyo omuvubuka wali mu club ya Chelsea gwe bayita Christian Press kigambibwa nti sawa yonayinza okubanga amaliriza ebyokwabulya club ya Chelsea the Blues wali ku ggwanga lya Bungereza vubuka ono mu America era nga ye kapiteeni wa America Christian Press bukyanga bamujja mu club ya Borussia Dortmund kirabika nga abakungu ba club ya abatendesi ba club ya Chelsea babadde kyasamba tebannakitegeera oba ye nga foomu ye yeyakka obanga
atajja mu system ya club ya Chelsea ayensonga lwaki ebintu ebimutambulidde bulungi naye nga kigambibwa nti akadde kano bwetyo kilabu eziwerako zeetaaga omuvubuka ono okubanga bazanyira era nga bwetyo kilabu esooka ye kilabu y'abasajja bano aba AC Milan okuva ali mu ggwanga erya Italy. Kigambibwa nti wiiki eno nga tennaba kubanga ekomekereza bayinza okubanga muvubuka ono amaze okubanga akola medical okwegatta ku muvubuka oli Loftus Cheek yamala edda okubanga ate omungereza oyo yeegatta ku kilabu y'abasajja aba AC Milan. So tulinda tulabe ane nga kigambibwa nti Christian Priest naye kenyi yavuddeyo naga kilabu ya Chelsea munte ansobole okubanga nnoonya gye naazanyira omupiira season ejja abwati yavuddeyo n'ategeeza katulinde tulabo ba kilabu ya AC Milan ayina asobola okubanga emaliza wadde nga ne kilabu ya FC Monaco wali mu ggwanga erya Bufalansa yemu ku kilabu ezibadde zimwetaaga. Kilabu ya Fenerbahce wali mu ggwanga erya Turkey nebadde yeetaaga obuvubuka ono gwe bayita Christian Priest okubanga ate agenda maaso n'okubanga abeegattako. So ge gamu ku mawulire agava mu kilabu ya Chelsea ate nga Manchester United kigambibwa nti weekend wenaakomekereza bajja kuba bamaze okubanga bafuna omuvubuka omu Cameroon si mulala golokipa gwe bayita Andre Onana bayinza okubanga bamaze okubanga bamumaliza. Kigambibwa nti Andre Onana abategeddeko nti ali mu kunoonya nnyumba ali mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga Manchester ajjanagenda maaso kitegeeza nti ebyokubanga bateesezza naye ng'omusambi ttiimu ya Manchester United yamaze okubanga eteesaganya naye ng'omusambi akisigadde eri ttiimu ya Inter Milan okugenda maaso n'okubanga ekkiriza omuvubuka oyo asobole okubanga ate ayabulira kilabu ya Inter Milan yava ali mu kilabu ya Ajax aneegatta kilabu ya Inter Milan gyasobodde okubanga ayambako okubanga evuganyiza ddala ku bikopo season ewedde ekyabatuusa n'okubanga bamalira mu kifo abamalira ku luzannyo lw'akamalirizo olw'ekikopo ekya UEFA Champions League. Kilabu ya Manchester City yabakuba ane bw'ati omuvubuka oyo Andre Onana yali musaale nnyo mu lugoba oluzibizi wali mu kigoba golokipa yali golokipa mulungi nnyo wadde nga asamaalamu olumu ayagala nnyo ebintu by'okutandika emipiira tayagala kubayo kyoyinza okulowooza nti kiyinza okuba nga kibaleetera obuzibu naddala e Bungereza ewali okupakuka okwekitalo ennyo. So kigambibwa nti Andre Onana akadde konna amaliriza ebyokwegatta amawulire agaliwo galaga nti amaliriza ebyokwegatta kilabu ya Manchester United naye nga ekiriwo kiraga nti bw'aba amaliriza ayinza okuba nga abeegattako nga basanga wali mu ggwanga eri Amerika gyayinza okuba nga basanga okufaanaganako ne David De Gea Quintana bwe yali amaliriza okuba nga yeegatta ku ttiimu ya Manchester United. Manchester mu kaseera ako ayabasanga ali mu ggwanga eri Amerika twali mu pre-season. So olowooza nti bamuvudde ne baga nti naye bw'aba n'amaliriza weekend ayinza okuba nga ate abasanga wali mu ggwanga eri Amerika gibagenda okuba nga ate batandika okuba nga bazanya emipiira egy'omukwano egy'okwegezaamu okusobola okuba nga beetegekera season ya 2022 2023 nga bwegenda okuba nga ate etambula. So ge gamu ku mawulire agenda maaso n'okuba nga gatambula mu ttiimu ya Manchester United naye nga tulabira nti bannaffe aba GoTV be bateeka ssente mu kadde kano akasimbula n'ebyemizannyo bagamba nti agenda maaso n'okuba nga ogula GoTV decoder ku mitwalo 39 gyasaliddwa ebbeeyi ogiteeke ewaka zabujja GoTV nga ogiza bujja ng'onyiga star 206 star 206 osobole okuba nga ate ofuna package esinga kweyo gy'obadde nayo. GoTV Max, GoTV Plus ojja kuba nga buli kimu kikutambulira ddala bulungi. Emipiira gyonna Serie A, Frank League 1, Champions League, Europa League, Conference League, La Liga, Premier League gyonna kwegiri, ebyemizannyo Formula 1 tena gyonna kwebiri. GoTV giteeke ewaka buli kimu kigende maaso n'okuba nga ate kikutambulira ddala bulungi. Katugyawo ssente zino nkomawo tweyongereyo maaso n'esimbula n'ebyemizannyo. Mukutu gwa 89.6 ntika ya muziki n'ebizannyo simbula n'ebyemizannyo koli kaddu zalo mwana wa mama nzaaliwo kubanga buli kimu nkitambuza mpolampola bannabo funamu kasente ebintu bikunyumira gagga kamagu nyumiddwa ebintu bannange muntu anoonye ssente tuve mu kunyumya obwavu bwantuze ejjo bwabadde bunzise naye nga mugamba muti abali ku mukutu mwe balikira maaso n'okuba nga ate kwe muli ku mukutu muwuliriza mpolampola agamba atya meya wange w'ekyengera Samavias Walukagga obali kubanga kuli ku mukutu kyokola kyekisinga ekyokuba nga ate toviirako ddala akanso Ronald Baluku gy'oli kanso sali gy'oli kanso waswa gyemuli nga mubuze nnyo kanso waswa Ahmed waddawa tebabanga bamuwamba tata Kalebu tabanga kanso waswa yawambibwa nga tetumanyi tuyinza okudda eno ne twejubisa ku musajja yawambibwa agamba ati omukulu Robert Wabwire ndiwe baligenda maaso n'okuba nga ate koli ku mukutu ate era namwena bakedeta ng'omukulu kanso Alpha oliutya ndabira drivawo omukulu gwe bayita Julius Uncle Lawrence kwasi kati naawe oli kanso Lawrence Mukulu Edison Kirabira president w'abashosholite we bali kubanga emirimu gikwasaganya mpolampola musajja
musajja oyo kale ttiimu ya Borussia Dortmund bali mu kuwangirira Bujerumani bazzeyo ku mufuuka gwe bayita Jordan Sancho abagamba bamwetaaga okuba nga agenda maaso n'okuba nga beegatta ku muvubuka ono yali mu kilabu ya Borussia Dortmund gye yava ng'azannya akapiira akasindukiriza emmeeme ttiimu ya Manchester United wabula bwe yakaleeta nze nabagamba nga jja titayina kyagenda kukola Abangereza babuzaabuza bajja bali mu katimba bagenda obabikulako nga bagamba babaddemu firuta y'omupiira Abangereza omupiira baguzannyira mu firuta bagenda okujja ebintu tebirungi kakati abaga nti omusajja omupiira gwa firuta ogwo tegusobola kubanga kuli oligino era mugulabye nemugamba ndabika saagala Abangereza kati si gwa firuta Jordan Sancho kigambibwa nti wali yaguzannya ne gusindukiriza emmeeme mu klabu ya Borussia Dortmund eyagala muzzaayo ku bwazika asobole okuba nga bazannyira omupiira klabu ya Manchester United era ganga omuvubuka ono bwayinza okuba nga tagenda kubanga ate abagasa season ejja naddala omutendesi Erik ten Hag Abangereza banalabika tabeetaaga bulungi nalabye nga ne Harry Maguire bagala kubanga basisinkanamu Maguire nalemedde ku ttiimu ya Manchester United agamba sina gyendaka wadde abasajja baka nti miliyoni zo 10 weeziri yazigaana weziri munange bwoba oyagala genda naye omusajja agamba nze sirina gyendaga naye amakilabu weegali agakilabu agalaga nti geetaaga omuvubuka oyo gwe bayita alemagwayo genda maaso n'okuba nga abeegattako naye ye agamba nti nedda omupiira nkyalina gwa ttiimu ya Manchester United era alyoka n'aba mu Ngereza sajja gano galiyo Gavin Ferdinand nga googera gano agavubuka ga Gary Neville ga Michael Owen yandibadde afudde bufe naye nga Jordan Sancho kigambibwa nti season ejja ayinza okuba nga zze wali mu kuwangirira Bukirimani mu kilabu ya Borussia Dortmund Mason Greenwood kigambibwa nti bagenda kuba nga bamusinkana balabe yavudde nakabannange future yange lirudda wanga nkyali muvubuka muto siganye nakola ebizibu byakatooke ne munnamasaka bye batera okukola naye namala nenvayo neneetonda n'omwana n'avaayo n'agira jukira nti ebintu by'abamaama byo bimugirira ddala bulungi bibadde bikyamugendera bulungi era y'omu ku bajja okwata aba bagende ku DNA naye nga kigambibwa Mason Greenwood klabu ya Aston Villa klabu ya Atalanta ne klabu ya Napoli bamwetaaga bavuddeyo nga balaga nti bo bali betefutefu okubanga bamukozesa kakati abasajja ba klabu eno eya Manchester United batandika okupapa balaba oba asigala boogerezeemu naye bagala kulaba oba asigala oba agenda kubanga atambulamu kakati yo klabu ya Aston Villa etendekebwa Unai Emery Atalanta ne klabu ya FC Napoli ba defending champion b'eggwanga erya Italy mu Serie A bagala kubanga ate batwala akavubuka akangereza ka Mason Greenwood Inter Milan ezzeeyo n'obukadde 35 bagamba nti Romelu Lukaku Boringo Riminama bamwetaaga okubanga ate abeegattako Romelu Lukaku omuvubuka oyo musajja nzala yali mu ggwanga erya Belgium yajja mu klabu ya Chelsea wabula negugana nagendako mu klabu ya Everton klabu ya Manchester United naddayo nagenda mu klabu ya Inter Milan Chelsea gyeraba nga azannya okusindukiriza emmeeme nga yambyeko ne ttiimu ya Inter Milan okubanga etwala ekikopo n'emuzza wabula n'agweya n'okugotta n'agotta akapiira yaleeta kakusoosi si kakusowaani bwetyo ttiimu ya Chelsea n'emuzzaayo ku bwazike akigambibwa nti kilabu ya Inter Milan kilabu ya Juve ne kilabu ya El Hilal bamwetaaga okuba nga abeegattako Chelsea yeetaaga obukadde 4 abasajja ba Inter Milan bajja bakalakala na 3-5 atinda tulabe wajja agenda okubagenda mu Juve wanalabyeko omuvubuka ttiimu ya Chelsea yeetaaga Podibala yeetaagibwa mu kilabu ya Chelsea katulinde tulabe oba mawulire gagenda maaso n'okubanga gatambula muvubuka yazanyira ali mu kilabu ya season ewedde abadde wali mu kilabu ya AS Roma so tulina tulaba omutendesi Mauricio Pochettino ayagala mutwala lwa ku ggwanga ttiimu ya Brighton egambye omuvubuka Moise Caicedo tetugenda kubanga tumuta klabu ya Arsenal yali emwetaaga ne balemesa ttiimu ya Manchester United yali emwetaaga ne balemesa kakati klabu ya Chelsea the Blues balinga beetaaga Moise Caicedo kubanga agenda maaso n'okubanga beegattako bwatyo bavudde ne bategeeza saidi ensonga nga bezigenda maaso n'okubanga zitambula naye emipiira mingi gikyagenda maaso wali mu Kosafa bwetyo ira gyegiri Angola bambi yakiguddeko ate era ne mu basajja bali aba Mozambique nawe ebintu byadde tebitambula bulungi mpira mingi olunaku lwaliro bwe ŋŋamba nti mingi ddala bwe ŋŋamba nti mingi ddala mu mpaka eza UEFA Champions League ttiimu nga Karabakh gyeziri ttiimu nga Haifa gyeziri ttiimu nga Ludogorets zeziri emipiira giri nga 30 gyegiri kitegeeza nti gyonna ku 210 620 625 sita 210 sita 20 sita 25 UEFA Champions League UEFA
Champions League UEFA Champions League kale bila mingi kuzita 210 625 Ojlumba ku VIP Super Single ne Ordinary VIP Super Single ne Ordinary kuzita 210 625 gatulumba mpola timu ya Chelsea emaze okubanga ekakasa nti omuvubuka Thiago Silva mu Brazil n'omuvubuka gwe bayita Alicia James be bagenda okubanga baduumira timu ya Chelsea season ejja eya 2022 nga ndowooza nasigalayo busigazi 2023-2024 bwetyo omuvubuka Thiago Silva ne Alicia James be bagenda okubanga baduumiramu timu ya Chelsea the Blues amyuka Thiago Silva captain amumyuka ye James Rich oba Richard James kale anenga timu ya Crystal Palace timu ya Wolves bonna bavuddeyo nga beetaaga omuvubuka gwe bayita omuvubuka gwe bayita Van Beek omuvubuka bakayita Van Beek myaka 26 kasajja kadaji kazanyira mu klabu ya Manchester United omuvubuka akajjukire nga bakajja mu klabu ya Ajax wabula bukyanga bakaleeta kali mu Sikibe bukyanga kavuuka ko bakaleeta kanyumiddwa Sikibe ya klabu ya Manchester United nekakatagga bukatazza omuvubuka gwe bayita Van Beek akigambibwa nti klabu ya Wolves ne klabu eri eya Crystal Palace bamukeetaaga kavuuka kano kalungi akakuba bulungi makati wakuba keekosa nnyo amakati gaako kandibadde malungi ekyenkaniddawo naye keekosa nnyo agamba atya mukwano gwange munna Manchester United gwe bayita CP Marende Jeff Marende oli otya bali kubanga kuli ku mukutu owuliriza mpolampola musajja muwagizi wa timu ya Manchester United mukulu Robert Sempala musajja muwagizi wa timu ya Arsenal the Gunners ate nga ye munne munywanyi wange gwe bayita Moses Magula ye muwagizi wa timu ya Manchester saako ne Kanso Diana naye muwagizi wa Manchester United ndwawo okulaba abakyala bawagira timu ya Manchester United asinga bawagira Arsenal ana timu ya Liverpool somwe balikena maaso n'okubanga ate amuliza mpola ndowooza olaba Van Beek akigambibwa nti akavubuka akamwako timu y'abasajja ba Wolves ne Crystal Palace bagamba bakeetaaga okugenda maaso n'okubanga ate kabazanyira omupiira ankugambye Magwaya kilabu y'abasajja bali aba Olympic Marseille kilabu ya Fiorentina saako ne kilabu eno eya Fulham beetaaga omuvubuka Harry Maguire okubanga bakubira defense season yejja bamwetaaga omusajja ndabyeko ne Spurs eraga nti Harry Maguire byabadde akola mu timu ya Manchester United badde bakakamukako ebyokweteeba baagala James Spurs sajja badde bakakamukake weteebe katuteke toke ku account nkomawo tova kutoka zigaze dakika ziri 2 nzijufu azembe nga ava muzinda lwa radio top radio koli mukutu gwa 89.6 tikuya mizikina bizanyusa simbula n'ebyemizanyo koli ne banafu abago TV abaga nti gifune kati ogiteeke waka ogiteeke ku busezzaalabo ku mulimu gw'okolera obe wanazaalawo osobola okuba nga ate baba n'essanyu waka Go TV yo eriko ebyemizanyo byonna ojja kusangako tena ojja kusangako Formula 1 ojja kusangako rugby ojja kusangako golf ojja kusangako byonna so nga ate n'omipiira byonna ligi zonna Serie A ojja kusangako La Liga Frank League 1 Premier League Carabao Cup Champions League Europa League Conference League zonna FA ojja kubanga ate ogenda maaso n'okubanga olaba emipiira egyo gyonna singa oba ne Go TV yo ewaka ng'ogitaddewo ojja kuba wonye n'okubwa akatayimba oba peeva bw'ate onoonya osimanyi onoonya gy'olabira mupiira Go TV leka kibe ekyokuddamu kyo kati gwagina manyi Giant ye ajja gaggawaza banafu bano ojja tugaggawaza bwegwako ng'agula endala myezi gye baleeteddeko bwe kiggwako nkwagala nnyo bannaye Giant namuŋona ogamba otya gyoweraawo bannaye tutegekereyo ku fight kubanga ebikonde byo trainings emyaka 10 toyinayo gundi neemu otraininga kusitula buzito temutegekeyo fight gyowera olimba fe baagala ebikondo oyagala tugoyingewa Christine Kabanyolo oli otya we baligenda maaso n'okubanga okwasaganya ekintu mpolampola awe balina kubanga ate owuliriza agamba atya norinori we bali kubanga Saudi ekintu okikwasaganya mpolampola kale tiimu ya West Ham abwete egamba yeetaaga omuvubuka
amidi wa club ya Southampton kwe bayita James Ward bagamba akadde konna bamaze okuba nga batuuka kuzikiriziganya abamumaliriza ogenda maaso n'okuba nga abeegattako naye nga ffe empiira gyegiri olunaku olwaliro UEFA Champions League mpiira miyitirivu nnyo giwerera ddala 20 era nga twamaze dde okuba nga tulekola okuba ku star 210 star 20 star 25 star 210 star 20 star 25 VIP super single ordinary ku star 210 star 20 star 25 VIP super single ne ordinary akadde nno kekankwata nemba nga nva muzindalo kwa ledio ane neeyongerayo ensonga nezikwasaganya simanyi lwaki kakati kyesitamanyi okola ki wano mudingidi kansooke nkubuuze nga sina mudingidi okola ki wano wenkola obudde bwo bwaweddekola nesigalawo nange njagadde kulaba saala akola atya sports buli kaseera ojja ngenze nange nenga asimbuleko masaawa 4 mukama waffe gwe tukola naye kamagu ali mitala w'amayanja olabye sente gyezikola nzije nkwata ebintu bye byoyina kululwe Vale, genda. Kale zimula n'ebyemizannyo bwetambudde ne banafu aba GoTV abagati genda maaso n'okuba nga ofuna GoTV likoda ku mitwalo 39 gyokka ogiteeke waka njagala mbalekere omwana w'obulenzi mwannyina nse Henry Sebayiga ajja abawe omanyi balina engeri gye bagamba ekiri e South Korea ekiri e Russia Ukraine nga temwogerako kiri kabaale byabatamanga nze bintu byano byantama